ogwa leero Kyaggwe gwegenda okusamba ne Mawogola nga bannakyaggwe tumaze okweteekateeka bulungi nnyo. Tiimu yaffe tugiteesiteesi bakooki bakoze kye balina okukola era twagala okukunga abantu bonna bave gye bali bajje balabe omupiira bawagire omupiira kubanga omupiira guzannyibwa omuzannyi we12 ye muwagizi. So tubakoowoola okuva mu bitundu ebyenjawulo ebikola Kyaggwe, okuva mu Bukoba, okuva mu Buyukwe, okuva mu Bukunju, okuva mu Central bajje wano bawagire omupiira. Leero omupiira gujja kuba munyuvu nnyo kubeera n'enteekateeka nga bw'ogiraba, teekateeka nnungi ya mulembe. Ate ekinsanyudde nti abantu bakedde oggula tiketi. Bayinza okuba nga tebannayingira kisaawe naye sofa tutunze tiketi eziwerako era abantu bazigulira ddala, abantu badduka bagula tiketi. Kati njagala okusaba yenna ali eyo gy'ali asale amagezi adduke ajja afune tiketi ye ng'obudde bukyali. Tiketi bwe zinaggwaawo tujja kuba tuggaddewo kubanga omupiira ogwaffe muteeketeeke guliko ennamba embale gye tulina okuba nayo, naye tusaba buli omu gy'ali ajje n'ekivuga n'akataasa ne vuvuzera n'eŋŋoma n'ekikalaayi ajja awagira ettiimu yaffe tulabike nga tufuna obuwanguzi. Abasebo ne bannyabo abonna bazaana ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza gonna naye okusingira ddala Kyaggwe. Nze Sserubula Stephen Kinaalwa, memba Parliament w'abantu ba Lugazi Municipality. Naye ng'ate ekirala ku lunaku olwaleero luno olw'enjawulo nze ssentebe wa ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe 2024. Basebo ne bannyabo twagala okubategeeza nti olwaleero ku ssaawa 10 tulina omupiira wakati wa Kyaggwe ne Mawogola mu kisaawe kya Bishop. So ffe twatuuse dda basebo ne bannyabo nga bwe mutulaba tubasaba mujje basebo ne bannyabo ku mupiira. Jjukira olwaleero tukungubagira baganda baffe abaatufaako era ensonga lwaki ojja kutusanga nga twambadde zino ambalizo zino okulaga baganda baffe be tukungubagira abaatufaako twali nga tuva Gomba. Naye nga byonna tubakunga basebo ne bannyabo mujje Kyaggwe yonna gye muli mujje omupiira twatandise dda okutegeka enteekateeka yonna nnunga mu bulungi mujje tusambe Mawogola tusobole okuweza obubonero 6 nga tweyongerayo okunoonya ekikopo. Mbirona ndikabalaza ssentebe w'abawagizi ssaza Kyaggwe era abannakyaggwe bonna abawagizi tawuni yonna eri mu vibe y'amaanyi newankubadde bafunamu obuzibu mu bannaffe abaatuvaako n'abakyali malwaliro naye abasinga tukavalinze naye ng'abawagizi ba Kyaggwe okuva amagombolola gonna 14 bali mu bweteefuteefu okujja kubanga abamu bakedde dda bali ku kisaawe era leero tugenda teekawo akabonero akalaga okungubaga eri bannaffe abalwadde era n'okusonderako abo abakyalina obuzibu. Nsaba mwenna bannakyaggwe mujje tuyingire omupiira mu bungi tukube Mawogola naye akyewuunye akakase nti nno Gomba tetwagwira mugwire twamukubisa amaanyi. Bannakyaggwe abali mu tawuni mbayiseeko ng'engoma zivuga embuto zivuga owesa nkubidda ngambye aleeta emmotoka mpitirivu. Amagombolola gonna beteefuteefu bali mu kujja batindize ekkubo okujja waneeno ku Bishop SS. Ekisaawe kyaffe tukiyita Nalufeenya era mukimanyi Nalufeenya Stadium tewali ava wano nga tafeenyezza. Mwenna mujja kujja mujja feenyezaawo waneeno. Abali kukakiiko k'omupiira gw'essaza tukakasa bukakasa tugenda wangula omupiira era tunyolera wamu ne bannaffe abaafa n'abaliwo era tugenda kusooka kusaba naye kyemmanyi Mawogola egenda kisasulira golozi tugenda okuzijjuka ekyokubiri omupiira gusuubira abantu abawagizi